Ababaka ba Parliament abava e Buddu beeyanza nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'okusiima amatikira ge n'akuliza mu ssaza ly'e Buddu ne beeyamukwatirako Ppookino mu nteekateeka zonna ez'amatikira omuli n'okumaliriza ennyumba y'owessaza Buddukiro. Omusasi waffe Thompson Kayinja kalutuviire ku ntono. Ano abakulembeddwamu omubaka wa Kalungu East Francis Katabaazi, kubaddeko Geoffrey Lutaya owa Kakuuto, Dr. Christine Ndiwalana Nandagire owa Bukomansimbi North, Veronica Nannyondo omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Bukomansimbi, Ronald Evans Kanyike owa Bukoto East, Lukwago John Pompalanyi owa Kyotera, wamu n'omubaka omukyalo wa Masaka City Juliet Kakande Nakabuye, nga bano be bakiikiridde bannaabwe abalala abava e Buddu abatabaddeewo era nga bakiise embuga ewa Ppookino nga bazze n'ettu ly'ensimbi lya bukadde 17 mu emitwalo 10 okuyamba okumaliriza ennyumba y'owessaza Buddukiro, ng'eno ebadde mu kuteekebwateekebwa okuwaayo eri Ssaabasajja ng'amakula ku matikkira ag'omulundi ogwa 28. Omubaka wa Kakuuto Geoffrey Lutaya agambye nti ku mikolo gy'Obwakabaka gyonna gy'abaddeko abadde ayitibwa kuyimba, nti naye kati awulira essanyu olw'ekiti ekirala kati kyalimu ng'omubaka wa Paalamenti n'agamba nti kino bulijjo akyegomba. Naye kati ssebo ekiti kino ekirala kyendimu ndi butereevu mu maaso go era neesimye nnyo olunaku luno baaluŋŋambye n'agambye nze nja okusookawo n'akwata obudde yennyini nze mukubidde obwedde okujja nga ndowooza bayinza okusazaamu, so mpulira essanyu nti ndi mu layini yennyini gye mbadde neegomba okubeeramu. Dr. Christine Ndiwalana Nandagire ku lw'ababaka banne agambye nti ab'e Bukomansimbi basanyufu olw'enteekateeka za Ssaabasajja omuli eyammwanyi terimba eyongedde okuzuukusa abalimi okuddamu okulima ekirime kino eky'emmwanyi. Kya muwendo nnyo, kya bbeeyi nnyo, era tusaba Mukama Katonda ayongere okuwangaaza. Era neebaza nnyo baffe Ssaabasajja Kabaka okusiima n'atuwa site e Masaka. Site eyo egenda kubanga eyamba nnyo munnabuddu kwekulaakulanya ebintu eby'enjawulo. Tusiima nnyo byonna byonna baffe Ssaabasajja Kabaka byatukolera. Thompson Kayinja ku lwa CBS Masaka City. Abantu b'omu bizinga by'Essese basatira olw'ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo okutandika okuggwawo mu maduuka gye babadde babigula. Kino kivudde kuba nti abantu abali basuubula ebintu ebyo okuva mu kikubo mu Kampala baayimirizibwa era bali mu muggalo nga kaakano abantu basobeddwa. Omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Kalangala Helen Nakimuli agambye nti abantu baabwe mu bizinga by'Essese bali mu mbeera mbi nnyo, ebintu ebikozesebwa bisigadde bitono nnyo mu maduuka. Mu ngeri y'emu awanjagidde Ssaabaminisita wa Uganda Robinah Nabbanja ajjukira abantu b'omu bizinga nabo baweeyo ku kasente kubanga embeera mbi nnyo. Naye abantu b'e Kalangala n'ebintu tebalina gye babijja kubanga eno gye baali babijja mu kikubo baasibawo. Kakati n'amaduuka g'ewaffe makalu temuli bintu. So omuggalo guno gutukosezza nnyo nnyini ddala abantu b'e Kalangala. Nkubira gavumenti omulanga naffe Kalangala bateeke kwabo abagenda okufuna ku ssente zino kuba tetumanyi eddiga amazima COVID waaliggwayo. Baatugamba ennaku 42 ziri kumpi kuggwako naye ate nno mwana wattu n'ab'e Kampala bambagamba ssente tebannazifuna. Mu mbeera y'emu omubaka oyo Nakimuli agambye nti ng'oggyeko ekirwadde kya COVID-19 okweyongera ku bizinga naye n'endwadde endala ng'ez'ekikaba ziyitiridde. Tetulina mazzi mayonjo so abantu baffe bafuna obulwadde bwa typhoid. Endwadde endala lwakuba abantu abamu tebazoogerako naye ekirwadde ekirala ekiri mu bizinga byaffe eby'Essese ebya UTI waliwo n'ebirwadde by'obukaba ebyo bisumbuwa nnyo abantu baffe naddala abakyala mu bizinga ate eddagala eryo teririiyo. Abakulira ebyenjigiriza e Kasanda bakubiriza abazadde okwongera okuteekateeka abaana baabwe abaatudde ekibiina eky'omusanvu beeyongere n'emisomo gyabwe. Omusasi waffe Ssebuufu baana ba Kintu Kaagatuwe. Abakulira ebyenjigiriza mu disitulikiti y'e Kasanda basabye abazadde mu kitundu okuteekateeka abaana baabwe basobozesa okweyongerayo n'emisomo gyabwe wamu n'okufuba okulaba nga babawa ebyetaagisa. Akulira ebyenjigiriza mu disitulikiti eno y'e Kasanda Haji Sekabira Abdu ategeezezza nti mu bigezo eby'ekibiina eky'omusanvu mu disitulikiti eno y'e Kasanda ku mwaka guno basobodde okukola obulungi obutafaananako n'omwaka oguwedde.
Wano wasinzidde n'awanjagira abazadde bonna okwongera okuteekateeka abaana baabwe n'okubawa ebikozesebwa byonna kibasobozesa okweyongerayo n'emisomo gyabwe bayitimule ebyenjigiriza mu disitulikiti eno y'e Kasanda kwogatta n'ogikulaakulanya. Haji Ssekabira annyonnyodde nti ekyabasobozesezza okubaako ne kibakola obulungi omwaka guno kivudde ku bazadde okwewaayo ne bakwasaganyiza awamu n'abasomesa mu kitundu kino era bw'atyo kwe kubasaba okugenda mu maaso n'enkola eno. Ssekabira asabye n'abayizi bonna abaweereddwa mu kitundu kino okufa okulaba nga bassa mu nkola ebyo ebibaweereddwa abasomesa wamu n'abazadde baabwe balabe nga bongera ebyenjigiriza byabwe okubiyitimula kwogatta n'okulanga baagala okusoma kino kibasobozesa okusoma. Yannyamidde olw'abamu ku bazadde abalagajjalira abaana baabwe ne babawa emirimu egy'enjawulo ne gibaviirako okuva mu masomero naddala abo abali mu byalo mu bitundu gye basima zaabu kyagambye nti bano bakonzebezza nnyo ebyenjigiriza. Abaana baffe abasinga bajja kusobola okweyunga ku mutendo oguddako ogwa senior secondary. Obutafaanaganako ng'omwaka oguwedde ku mulundi guli twafuna abaana bayitira mu ddaala erisooka baali ebitundu 6.2 ate ku mulundi guno bwe badde ebitundu 7.7. olaba nga waliwo ogenda mu maaso. Sebuufu baana ba Kinto CBS FM Mubende. Mu ngeri emu ng'amasomero gakyafuna ebyava mu bigezo essomero lya Kitolo View Primary School ekyazanga Lwengo nayo lisimiddwa olw'okukola obulungi nga lyayisizza abaana bawerera ddala. Eggye lya UPDF likoze ekikwekweto ekigungu Ntebe mu kiro ekikeesezza leero bwe bakwatidde abavubi babiri ku nsonga z'okufa kw'omusirikale waabwe Private Samuel Okodoy okuva ku ttabi erirwanyisa envuba embi eyafiira mu nnyanja ng'omulambo gwe gwazuuliddwa ku mwalo gw'Endese ekigungu olunaku lw'eggulo. Omusasi waffe George William Kakooza kaagatuwe. Abakwate ye Luyinda Charles ne Byakutaaga Augustine nga bano bakwatiddwa mu kiro ekikeesezza leero ku kyalo ky'Emisoli mu muluko gw'ekigungu mu municipali ey'Entebe oluvannyuma lw'okulondolwa ennaku ezisoba mu 2 ku misango egy'okuddima omusirikale wa UPDF alwanyisa envuba embi Private Samuel Okodoyi n'afa ng'omulambo gwe gwazuuliddwa ku mwalo gw'Endese olunaku lw'eggulo. Ababiri bano abakwate babadde bavubi ku mwalo guno ogw'Endese era nga bakwatiddwa mu kikwekweto ekikoleddwa eggye lya UPDF mu kiro ekikeesezza olwaleero. Omukwanaganya w'amagye agalwanyisa envuba embi n'omuntu wa bulijjo Meja Yero Muhozi atukakasizza nti abakwate ddala batemeza mabega wa mitayimbwa mu makomera gaabwe ag'amagye nga n'abalala bangi bakyayigibwa okuwera ennemba n'emisango egy'okutta Private Samuel Okodoy. So far the information is that arrested one confesses to have killed the soldier. Abamu ku bakulembeze abakulira emyalo egy'enjawulo mu bitundu eby'Entebe bavumiridde ekikolwa ky'abavubi bano era nga bakulembeddwamu Sara Namusoke Ibaale batukakasizza nti ddala emyalo egisinga gyonna girina obukulembeze obutambula obulungi ate obukkiririza mu nkola ey'okulwanyisa envuba embi naye nga omwalo gw'Endese gubafukidde kizibu mu kitundu kino eky'Entebe era nga walina okukolebwawo ekyenjawulo okusunsulamu abavubi abakolera ku myalo gino. Omwalo guliko abantu abakyamu bangi twetaaga at least wabeewo ba fisheries department oba bennyini bana ba FPU wabeewo ekikwata muno omukono gw'amaanyi abantu omwalo ogwo okubeera nga bagukolako ekyenjawulo okusobola okusevinga ennyanja n'abantu abakwazisa envuba embi. Ku CBS FM ey'obujjajja nze George William Kakooza Entebe. Abakulembeze mu disitulikiti y'e Lwengo ku mitendera egy'enjawulo bakubye ebituli mu nteekateeka ezimu ezireetebwa gavumenti okuyamba abantu ne bagisaba nti ku mulundi omulala bw'ebaako n'enteekateeka yonna gye baleetera eyamba abantu bonna okutwalira awamu. Meeya w'ekibuga ky'e Lwengo Joseph Lubega Bazoonoona akulembeddemu banne bagenze okukangula ku ddoboozi ng'abantu bangi bakyemulugunya ku nteekateeka yalangirwa ey'okuyamba abantu abakoseddwa mu kiseera kino eky'omuggalo kubanga bangi tebannafuna ku nsimbi ezo so nga n'abazifunako bagamba ba mu bibuga naye nga n'abibuga bagamba tebazirabanga. Agambye nti bo ng'abakulembeze mu bitundu bye batwala abawejjere bangi nnyo abatalina yadde akasimu ak'omu ngalo abalala emirimu gyabwe gye baali bakola gyayimirizibwa era nti bakooye n'okukubirira abantu buli lukedde abaagala okulumba ofiisi ya RDC nga baagala bawa kamere.
Gavumenti yaffe eya Uganda mu kiseera kyonna bw'ebanga erina enteekateeka gy'ekoze naye nga tejja kumalayo ggwanga baleke jja naawunsinga girangirira buli muntu kujagalala. Honorable Prime Minister Oweekitiibwa Nabbanja bwe yali alangirira enteekateeka ye yalaga nti bagenda kuyamba abantu abo bonna abalabika nti tebeesobola newakubadde bayinza obutabamalayo naye ebitundu eby'eggwanga ebisinga obungi byakutuukibwamu. Wano we tuli mu Lwengo situnafunayo muntu n'omu atugamba nti message agirabye ku ssimu ye bwe balowooza ku Wakiso yekka ne Kampala n'abantu beeno ab'emirimu egyayimirira bangi. Bannalwengo abalala bagambye nti mbyala abantu bali bubi nnyo ng'abamu basibirira n'okusulira amazzi olw'okubulwa ekyokulya. Bwe batyo ne basaba gavumenti bayambe kubanga era boolokedde okulumbibwa enjala kiryankondwe olw'omusana ogubadde gwa kapereketya ogwokezza emmere yaabwe yonna gye baali baasiga. naye gavumenti yo tesobodde tuyamba. Twewuunya nnyo okulaba nti bannakampala be bafunye ku busente bunene eno waliyo abaweerera bakyali mu mbeera embi ennyo beetaaga okuyamba. Singa babadde balambula ku bantu baffe bano ne bamanya twaba ne bano basikuba akalulu bawa omusolo tugula omunnyu tuguwaerako omusolo buli kimu kye tukozesa tukiwerako omusolo. Ne lwaki abantu beeno waffe mu kyalo be basembyayo okulowoozaako be bali mu mbeera embi tibalina kyakulya naye owulira nti bannakampala be baliko be bafaako kale naffe tunyigirizibwa mu mbeera eyo. Bali bubi kumpi basula tibalina kyakulya kati ne waffe omusana gwatwokya twasimba sizoni tiwali agenda kungula kasooli ffenna tuli mu mbeera enzibu ennyo. Amannya nze Lubega Ben kansala omulonde ow'Ennakyenyi. Obuzibu bwe tusanze nti covid ono asinze tunyigiriza mu mbeera y'ebyendya kubanga sizoni esooka yatufaako kyekisooka enkuba yatonnya n'ekyanga obudde bukyali abantu tebaakungula mmere ate we twagirwa n'omugga. Ebyo nga bikyali bityo bakansala mu bitundu ebya Lubaga okuli Agnes Namakula Kawuki ne Joseph Luyima basaba minisitule y'ekikula ky'abantu eraga abantu abatuufu abafunye emitwalo 10,000 egyagabiddwa gavumenti eri abakoseddwa omuggalo gwa COVID-19. Bakansala bano abadde bakwasa basente b'ebyalo mu ggombolola ya Lubaga emmere ey'okugabira abantu bagambye nti bannafunayo omuntu yenna mu kitundu kyabwe yagamba nti yafunye ku ssente ezo. Agnes Namakula Kawuki kansala w'abakyala owa Lubaga sente za Prime Minister oba zanguyo bazirudde tetusuubira nti zijjatuuka ku buli muntu. Ekituwaliriza kwe kulaba embeera olw'embeera eriwo abantu bafiira mu mayumba enjala. Amannya nze Joseph Luyima kansala w'omuka gwa Lubaga 1 twali tusuubira nti bajja kufuna obuyambi obuleawo okuva mu gavumenti naye twalabye nga kiyinza okuba tekijja kusoboka. Nina abantu be nawandiika abantu waliwo ekyalo ekimu nawandikako abantu nga 2 bandikwerosi yafunye sente so nekiraba nekitwetera okubuusabuusa enteekateeka eno. Ng'abakulembeze b'obusiraamu batadde essira kusabira eggwanga mu nnaku 10 Allah mwaweera emikisa. Supreme Kaadi wa Wakiso Sheikh Kassim Ssengonzi alabudde abakulembeze ku buli bw'enguzi n'obunnanfuusi obuyitiridde obutuuse ne mu ddiini n'agamba nti bimu ku ebyo bireetedde endwadde enkambwe nga COVID-19. Omusasi waffe Salon Kamwa Masembe abaddeyo. Sheikh Ssengonzi okutuuka ku bino abadde mu saala enkulu eya Juma mu maka ge ekikookiro mu Wakiso Town Council era mwaddiddemu okuweereza dduwa eri eggwanga ku kirwadde kya COVID-19 ate n'ebizibu ebirala ebizze ebitomera eggwanga n'agamba nti bivudde ku nguzi n'obunnanfuusi ebisusse eri abakulembeze nti ekyewuunyisa bituuse ne mu bannaddiini nga bashehe. Agambye nti obunnanfuusi obuyitiridde mu bakulembeze bwe buviriddeko ensi okubonaabona n'ebirwadde ebikambwe okweyongera. Tuganye okudda eri omutonzi. Amasheekhe twambala amajuba, amasheekhe tukusoma Qur'an naye nga tusomanga enkusu bayinza okwogera ekintu naye nga tekitegeera. Naye nsaba amasheekhe bemmanga mwogera ebigambo ebyokudda eri Katonda mmwe mwennyini mubeeke mubeere ekyokulabirako eri abaanaadamu bonna. Ssengonzi takomyawo azeemu okusabira eggwanga n'abakulembeze naddala Ssaabasajja Kabaka ne Katikkiro nti okutebenkera kwa Buganda ly'eggwanga Uganda ery'emirembe. Ssaawa eno ne mu lunaku luno olwaleero ne mu nnaku zonna ezinaddirira tukusaba otuwa emirembe mu nsi yaffe, tukusaba otuwa emirembe mu nsi yaffe, tukusaba otuwa emirembe mu nsi yaffe ne mu nsi yonna. Ayi Allah tukusaba ssaawa eno ekitiibwa otaase okuume Ssaabasajja Kabaka waffe Mutebi abeere nga atebenkeza Buganda ne Uganda yonna abalangira n'abambejja Mungu abawa emirembe mu nsi muno. Katikkiro waffe wa Buganda Katonda akuwa omumalirivu obeere nga okulembera Buganda insha Allahu taala otukumira Kabaka waffe kubanga gwe liiso lyaffe g'olutuusa eri
mutanda waffe insha Allah taala abalangira Mungu wawe mirembe kabaka mu mirembe kulwacha basa kauma masembe wano ewakiso bannaffe n'ekyo ge mawulire okuva mu bitundu bya Buganda mwe bali nnyo okuwuliriza.